Amazima ga Katonda mukulu buli lunaku ebintu ebituuka ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byongera okunkakasa nti yes Mukama Katonda gyali. Katonda asobola okukusitula n'akujja mu kifo n'akussa mu kifo ky'owali tosuubira nti olibeeramu naye ne weekanga ng'okigenzeemu ate n'okifiitingamu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gw'olaba oyo emyaka 7 oba 10 emabega we yali ng'ayogera ku by'obufuzi yali atya nnyo abakyala nga Betty Nambooze Bakireke era omuvubuka yenna ali myaka gyaffe ng'obadde ogoberera eby'obufuzi by'eggwanga Uganda nga totya mukyala oyo ate gwe nnyongera okutya. Naye omukyala Kyagulanyi gwakuze ng'agulumiriza ate it has turned out to be kati essaawa zino Betty Nambooze yasobola otuula wansi n'akunyumiza who Bobi Wine is. The few moments she has tried to be next to him Nambooze nga yatudde n'akunyumiza Bobi Wine osobola otuula olunaku lulamba. Olunaku lw'ejjo yabadde nga bagenda emukono kuba lwale mu mukono municipality ne mukono south. Nambooze Betty Bakireke yatudde ku mmotoka yeemu ne Bobi Wine mwalabe clips. Naye olwaleero akedde ku makya n'atunyumiza ku masannyalaze agali ku Kyagulanyi. Va kufa abeekubye bifaananyi just kifaananyi n'ovaawo naye ku masannyalaze g'ofuna agayinza okukukuba ng'otudde ne Kyagulanyi okumala essaawa ennamba awo n'ennyongero saasira omuntu gwasula naye Babula Itungo Kyagulanyi. Njagala owulize Betty Nambooze Bakireke mu mboozi gy'akunyumizza atugambye nti yatudde ne president ku mmotoka naye ng'agenda amulaga ebintu yamulaze n'ebbaluwa mu walawe gye yamuwandiikira atambula nayo suubi yawandiikira Bobi Wine kanoti kaliko don't give up naye buli waba agenda atambula nako. Eno emboozi si yange ya maama mukono Betty Nambooze Bakireke. Watch the video. Waliwo yamuvumye namulangira bigambo ebisongovu nange yabadde akasaba mu Uganda muno ogutali musango nyabo zo abaana ba boda bakoze ate abamu batuwerekedde okuviira ddala oli abakuwerekedde bwerere ate nafuna munne namwe akantu lenkuwa omutwalo nabeera nga awerekedde president we ate nga nokukola akoze eki akoze wakati mutia gaso chegamye nti Mwami Museveni has radicalized the Ugandans kyekintu kye nayize waggulu president Kyagulanyi wama alina nozir ayagala abantu I'm making sure nti akola eye contact n'abantu abo bayimirira ku kkubo babongako ndoza ibusibira nga baweza omutwalo babonze ate tagana kubuuza ku akutama Uganda agamba abe motoka ye to slow down mu bifo ebimu ng'alengedde omuntu olusinga omuntu amuyise ereta twagolinga okujja omulaba n'amulinda waliwo ge twalabye nga amuwaka umbrella ka flag alina bu umbrella bu flag awo abugaba nnyo naddala eri abaana abato abantu bamuwa ssente nze nabadde omuwanika w'eggulu naye kye nakoze nga sirina kubala ssente za president sizibalamu sijja kutunula mu nkulu ya president naye wansi wali kubanga bwe tuzirisivinga tuziteeka wali emabega mu muto wow wabeerawo ssente nyingi by the end of the day bamuwa okuva ku 10 ate n'alukiriza n'ekitiibwa bamuwa paka ku mitwalo 5 ne 10 abantu nga bazijayo nga ziva mabega naye nga abaziweereza tezibula teri yasobola zikwata ne zigalawo makati nene mu kkubo yonna obweda gye tuyita so bannayuganda baagadde Kyagulanyi naye ne Kyagulanyi naze obadde ombuuzaawo ekibeera waggulu awo tubulire tunyumize ku mboozi y'okutambulako ne Mwami Kyagulanyi kugambye soka Kyagulanyi wa kisa Mwami Kyagulanyi wa mpisa tavuma abantu ng'ali waggulu awo tababoggolera
afuba nnyo okulaba nga atunula mu munye z'abantu abali kuba abamulindiridde ngulaba abasaasira naye waliwo ekyama kimu kye nafunye president ononsonyiwa okwogera ekyama kyo president alina akabaluwa kali bwe kati kali mu kabaasa bwe kati kenkata bwe kati obunene bakapaintinga mu bukala aka blue ne oba pink oba lwedi ow'amazzi n'obufaananyi obutono bwa I love you obufaananyi bwe kati akabaasa kenkana bwe kati munda mu kabaasa ka president omwo mulimu akabaluwa kaliko sentence emu naye president ndoza yabadde tamanyi nti mulaba nga buli wetutuuka mu tiya gaasi oba wolaba embeera ng'olabira ddala n'ogamba kino kimalamu amaanyi ng'ajjayo pocket money ng'ajjayo akabaasa ako ng'akasomamu akabaluwa ako ng'akasomamu ng'amwenya ng'akazza mu kabaasa ng'akazzaayo mu pocket money apaka we nagame nedda nteekwa okumanya ebiri mu kabaluwa kano akabaluwa kawandiikibwa Ssuubi kaliko taata never give up kasentesi kamu taata never give up taata towanikanga never give up kati president alina akabaluwa kenkana we akabaasa Ssuubi yakakola na ngalo yakasala bulungi ndozo omwana oyo muyiiya nnyo yakola akabaasa akafunye nawandiika mu aka message sentence emugweti taata never give up kati kali mu pocket money yoli we bamukuba nnyo tiyagasi nazibikirira mu wati ng'ajjayo ku pocket money ng'ajjayo akabaluwa ng'asomamu ng'amwenya ng'akazzaayo ng'ayita kakati njagala kwebaza Ssuubi nteekwa okunoonyeza ekirabo kati ne Ssuubi azze mu mboozi olw'okukuba campaign mu pulezidenti wange Ssuubi akubanja g'olabiraawo nobuuza amaanyi aga driving ono agajjawo Ssuubi paka namugamba his excellency namugambye president nakatambulira nawe kati nakalaba emirundi giweze 7 buli wetutuuka mu mbeera emalamu ennyo amaanyi ng'ojjayo akabaluwa ako nabadde mmaze okukalingiza naye nga njagala nange nkakase nangamba munange omwana wange yampa akabaluwa kano buli wemba mpulira ng'alemererwa nenkatunulako mpulira amaanyi mangi ku lwa Ssuubi n'abaana abalala bangi nnyo mu Uganda aba deserving a good country batugamba never give up nange nina Ssuubi wange wano bamuyita mulungi omulaba ennaku zino mbeererawo mu byonna ennaku zino alina engeri gyaku drivingamu eri positive abakulaba tukiraba mbeererawo mu byonna eggulo nakomyewo for certain reasons nadduleyinzeeyo nenajja namusanze ayimiridde ku mulyango bw'ati nga tagenze kwebaka ng'ali ku mulyango kiro nnyo Ssuubi yanfudde emotions kulimba kabaluwa ka Ssuubi kankozeemu omulimu kakati nange okuva olwo obwedde batukuba ennyo tiyagasi president ng'abajjayo akabaluwa ke okusomako nange nga mutima ngamba never give up kubanga olunaku lw'eggulo wabaddewo embeera eyanyigiriza ennyo nemererwe panike natambulidde tugenda sidde nkomawo basi sikomawo era mu akayimba eno tuli eyo tuwagira Bobi ekyamazima embeera yo yabadde mukambwe honorable nga waliwo abantu buli kaseera bamusongako nti oyo golaba oyo ayagala ggwe yes omanyi nze kasitola banga badeployinze omukyalo ow'ejjinja omanya waliwo omubaka wa palamenti omukazi gwe beetaaga
byatwaita mu binja bitebera n'omukuliza mu buvumu obwamanyi kale bitempanika tusabire birungi bireeta guno muwendo gw'omukwano gw'omwana eri yali kufaanana tuleno tuwagira bobi naye tetumanya oba tunakesa tuleno mama tuwagira bobi naye tetumanya oba tunakesa tuleno tuwagira bobi naye tetumanya oba tunakesa tuleno mama tuwagira bobi naye tetumanya oba tunakesa obuvumu simanyi naje buva osabirangako natongulira obuvumu simanyi naje buva simanyi naje buva simanyi naje buva Kantinonye wano Mother Teresa guno muwendo gw'omukwano gw'omwana eri yali kufaanana tuleno tuwagira bobi naye tetumanya oba tunakesa tuleno mama tuwagira Mama Teresa yagamba bw'ati we cannot do great things. Not all of us can do great things. Vunula. Sibuli omuntu asobola okukola ebintu ebyenjawulo by'ebyamaanyi. Some of us can do small things. Awamu kuffe tusobola okukola bintu bitono. But naye a small thing done with great love. Ekintu ekitono ekikoleddwa mu mukwano omuyitirivu is more powerful kyamaanyi nnyo than big things done without love. Okusinga ekintu ekinene nnyo ekikoleddwa nga tewali mukwano. Never underrate the power of small things. Toyisanga mu maaso oba okukakkanya oba okulema otegeera ekintu ekikoleddwa amaanyi agali mu buntu obutono obukoleddwa mu mukwano. Akagambo obugambo kagumya akabaluwa kasuubi ak'ebigambo n'atambula Uganda yonna ku 1 2 3 4 ak'ebigambo bina taata we kwatambulira. She's a goddess, that lady. Akana mwana oyo omanyi olaba ono abasajja bayimba oli yali asemberera munne n'ayimba akana kakawali akawanyana. I mean now I want to sing about akana ka Bobby Kasubi. Fefe n'abantu abakulu ne bagamba Mami Kyagulanyi twagala Suubi akawungezi nga Mami Kyagulanyi kakati gweraba fe tubeeraawo fenna banamboze bani ne tufuna amasanyalaze ku Mami Kyagulanyi. Uganda yonna etunulidde Kyagulanyi. Abantu beebuunya omusajja ne bamukwatira gaasi ne bamukola batya n'aguma but ali ku power yakabaluwa k'omwana we. So ng'erinnya ly'essuubi totyanga kukola kintu kitono woba okikoze mu mukwano. Kyekyo kye nayizeemu. The power of small things done with love. Omusajja buli ensi weemukalubirira bali ne bamuyimirira mu maaso n'alaba oli bamutwala ono atulisa omusaayo n'akoze eki n'ajjayo akabaluwa k'omwana we n'asomamu. Nze saagala nnyo okuwaana abantu si nkola yange nze siwaaniriza. Ate abakulembeze tebeetaaga kuwaana nedda naye kakati nkubulirako mazima obadde ombuuza kifiiringa kimu kitya okubeera ne Bobi Wine waggulu awo mu mmotoka n'ovuga naye ne mwetolola disitulikiti olunaku lulamba okuva wali mu makaage ne mubeera mu mmotoka emu n'otambula naye olunaku lulamba kifiiringa kitya. Wanu gambi Kyagulanyi awanya abantu empisa asaasiranya abantu abalowooza gamba olina bingi byosobola omuyigako nga
Muli awo nga tagambye ti mulirano ofuna kyoyiga. Gwe ng'omwobuzavinze omanyi wali abantu abatayagala kuyiga. Sinze nzekka sinze nakatambulira waawo waggulu. Kituufu. Bangi nnyo bannabyafuzi bw'ajja mu kitundu kye n'akuteekaawo n'atambula naawe. Naye omanyi wali abantu abamu nga ffe twagala nnyo okuyiga buli kintu kyonna ogamba kino naayigamu ki okuva awakaawe bulijjo ŋŋendawo naye leero nalabye enteekateeka gyateeseteesemu amaka ge nengamba eggwanga lyaffe lino eddungi singa liriko abateekateeka amazzi oyita mu nsi endala mu Amerika ovuga wano nawali ng'olaba obuyanja abantu bagendako ne bakola picnic neffe ensi ejjudde amazzi n'otambulira ng'ensi yonna nfuufu abasobola obulungi okulima omuddo emiti n'ebimuli ku kkubo otuuke wa Bobi Wine you see a well organized home n'obuuza omulenzi ono yakirowooza atya tikankola amaka tekeka ekibira tekeka akayanja nkakolera mu maapu ya Uganda kabereka embata zinezuuga wano waliwo olusuku lw'amamasuubi waliwo waggulu tutuusa awaka era omulundi guli nze ekyamundeetera omutondera ekyo ekibumbe nali manyi abantu bali baludde nga bagamba omukuffe yesimbewo kuba president naye nga tukitya nengamba bannango ne yakikkiriza kubanga okwebakeeka n'ogamba nti ngenda kunoonya akalulu okuva no paka eri Uganda gyekolera akasonda bwe kati nti ate nzikirire neno gyekolera bukaddabuliwe no wansi ekabaale omanyi waliwo gyekolera kavya kefutulise ne gyekolera kaddabuliwe kati eno wansi ogende ononyeyo akalulu kati nganze ndi wano noonya beejenti ba box 3 ezange mpulira is already too much on me chokona neza mami Kyagulanyi of course this time was 3 kati ku district nina polling stations 10,120 nempulira sebaka ngugumuka ekiro mwami wange anyumiriza nti omanyi beti wasuza otudde olunaku Kyagulanyi nga anajja enkya nange wano otereza ngambi omanyi nti wasuza otudde nga sikyajjukira nambeera gye nayitamu because president ajja buli dakiika polisi bagambe bakubira essimu polisi wano ekutta ababadde wano nga bali